Timu y'Essaza Mawokota y'emu ku ttiimu 8 ezibadde mu nsiike olunaku lwaleero mu mpaka ez'amasa ga Buganda ag'omwaka guno. Eno ebadde yakawungula emipiira ebiri mu mpaka zino ebadde ettunka ne Kabula ku kisaawe ekyaba kijjulula. Omupiira guno eddakiika 9 zigenze okuggwayo nga guwedde maliri nga tewali alengedde katimba ka munne. Tiimu zonna zenkanya amaanyi, abaana si babi. Tubadde tupatidde naye tulinga abo abasiize kubanga tubadde tusigira bajja kutubanyinyi naye abaana baffe bazanyi bulungi era tusubira empiira egiddako gyonna tujja gigwanga. Nakabula mwenna tubeebaza obuwagizi bwe mulaze eri ttiimu. Omupiira omulala guzanyiddwa olunaku lwaleero gubadde wakati wa Buluuli ng'ekyazza bwekula ku kisaawe Emijeera. Guno ogenza okukomekkerezebwa nga nagwo guwedde maliri aga goal emu ku emu. Guno gwe mupiira gw'obwekula ogwokusatu mu mpaka zino ng'ewanguddeko emipiira ebiri n'egwa maliri omupiira gumu era ng'erina obubonero 7. Tukkiriza nti akabonero ke tufunye ketukoleredde era tujja kazimbirako nga tugenda kugenda eddaka eyayo. Ate Buluuli nayo yakazanya emipiira 3 ewanguddeko omupiira gumu n'ekuba omupiira gumu n'egwa maliri omupiira gumu ng'erina obubonero 4 bwokka. Twaze nga tumanyinga ffe tulinga abanafu naye nga tumanyi bwe tuba nga tufunyeemu ate akabonero tuba tukoze nnyo okuba nti tukozesezza ttiimu y'abanafu ababwekula abakulembedde ne tubajjako akabonero. Omupiira ogwokusatu gubadde wakati wa Mawokota ng'ekyazza Gomba ku kisaawe ekya Mawokota Saza Grounds. Guno ogenza okukomekkerezebwa nguwedde maliri aga goal emu ku emu era Arafat Baluku yateebedde Mawokota ng'ate Ashraf Kigozi Neima yateebedde Gomba. Tusuubira tujagala kuteeza buli mupiira twaluzi oluwedde kwawe era tusobola okufuna kwawe tufuna akabonero eri ttiimu etuli mu maaso tusuubira tujagala tuteeza mpola mpola era ekigambo kyaffe eky'omwaka guno tujja kitukako ekyokutwala ekikopo. Tetusambye ebizibu mpozi twekanyize naye nga sinziira ttiimu naye ebadde nnyingi. Omupiira ogwokusatu gubadde wakati wa Ssese ng'ekyazza Busiro eyawangula empaka zino omwaka ogwedde. Guno ogenza okukomekkerezebwa nga bannyinimu aba Ssese baguwangudde ku golo 2 ku 1. Eyo ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gw'ebikonde ya The Bombers eyingidde enkambi nga yeteekerateekera empaka eza Africa Boxing Championship.